Abatuuze b'Endejje Kibutika mu munisipale y'e Makindye Ssaabagabo baguddemu entiisa omuzigu mwe bagwikiriza mu nnyumba Nawamba Anita Ayebale n'abaana. Abadde n'ensawo nga mulimu ebyabazimbi naye mulimu obwambe mulimu ebiso kati abadde abuzaabuza. Ono abasanze bali mu kunywa caayi ku ssaawa nga 4 ez'okumakya. Bw'abusa ekikomera asanze waggule. Bw'ayingidde abasanze mu ddiiro nga banywa caayi n'abagamba mwenna musirike tewaba waddamu kwogera. Tutegeezeddwa nti ono asabye bamuwe obukadde bw'ensimbi 5 omukazi n'amutegeeza nga bw'akubidde bba amuweereze ssente. Yasoose kusaba ssente. Bw'amala okusaba ssente ne yeeyongerayo munda mu nju. Bw'avaawo n'asaba n'ebisumuzo by'emmotoka. Bwamusabye ssente miliyoni 5 omukyala n'amugamba ekyamazima siinamu wadde 10. N'amutegeeza nti gwe ssente nkimanyi okola ki ozirina. N'amuwa ekyokulabirako n'amutegeeza nti olaba oli mu kuzimba. Olulabye nga ssente tezijja kwe kutandika okutema abaana, omukazi n'atandika okukuba enduulu. Asaze omwana asoose n'amutema omukono baba nga tumulaba nga tuli ku luggi bwe tutyo nga tutunula. Olw'ekyo tubadde kumpi ffe mu lukubakuba olwo. Ky'omukisa omulungi omukazi ono yeenunudde n'akuba enduulu esombye bannakyalo ne poliisi ne bajja okulaba ogubadde. Poliisi naye yayitiddwa bukubirire wabula ng'omusajja ono abadde yeesibidde mu nnyumba n'atandika okumenya ennyumba. Kati mu kukwata omwana ng'amweyambisanga engabo. Kati poliisi neyagala ekole ogwayo n'eremererwa okumukuba mu ssaawa ezo. N'agamba nti nga bwadde eri munda ajjukira alina ekisi. Olumutuuseeko tezizzaako kirala okuggyako okumukuba amasasi agamuttiddewo. Zaako okulwana nga bw'omanyi mutemu singa afulumye osanga era abalala yali batemyetemye kati abasirikale ne bakozesa obukodyo bwabwe okulaba nga naye bamukuba naye tebibadde byangu. Poliisi okukozesezza eryanyi erisaanidde n'emenya ennyumba eno neyeŋŋanga omuzigo ono gwekubye essasi erimutiddewo. Ba abaana abatuusiddwako obuvune baddusiddwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Abakulembeze obuzibu babutadde ku bavubuka kukozesa biragalalagala ssaako n'okulaba firimu ez'abazungu. Firimu nazo zireese obuzibu. Kati bw'olaba ng'ono omulenzi ennyingira gy'ayingidde ebyo balaba firimu eby'ekikomando. Bano otuuka n'owamba abantu nti mpa ssente mpa ekisumuzo ky'emmotoka mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu kikulaga nti firimu bye balabeeramu. Ebiragalalagala bisusse obutemu kale enjaga abamu n'obutakola. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Oweyesigire ategeezezza nga bwe batandise okunoonyereza ku bikwata ku musajja ono. Kunoonyereza n'ekigendererwa okutandise okumanya ebikwata ku muntu ono naye essaawa zino tetunnabifuna era bwe naaba bitegeerekese tujja batwabulira ebisinga. Omulambo gutwaliddwa mu ggwanika e Mulago. Omwezi oguwedde era waliwo abazigu b'emmundu abalumba omusuubuzi mu kitundu kino eyali agenda okusuubuza ab'amaduuka era okukkakkana nga abazigu 3 battiddwa.